Sooka olabe vidiyo eno n'oluvannyuma tusimbule. Bwe yafa Segirinya teyalina musiraamu yafuuka busiraamu afune ekifo. Oyo Alex yali naye n'asidamuka. Bana bakatwiki muveeyo. Ebyo bye bimu ku bigambo ebiri mu katambi akatambulira ku mikutu emigatta abantu nga kigambibwa nti byayogerwa mmeeya wa munisipaali y'e Nansana Regina Bakitte bwe yali ku mukolo ogumu gye buvuddeko. Ebigambo bino bangi babitapuse bwabwe era olwaleero abasiraamu okuva mu ttwale ly'e Katooke mu munisipaali y'e Nansana nga bakulembeddwamu akulira ettwale lino Sheikh Habib Rajab Kirya basabye mmeeya Regina Bakitte okwetondera obusiraamu olw'ebigambo bino ebisosola mu ddiini. Njagala okutegeeza abakulembera ekibiina ekyo ndi bannabyabufuzi abasigadde kubanze kiri mu nnabyabufuzi obutakwata nsonga za ddiini kuziyingiza mu katemba wammwe. Bakitte aveeyo yetondere abantu. Bwe kinaaba kiganye naffe tugenda kukwata omumuli ng'abasiraamu naffe tutandike okutambuza buli wonna awatali musiraamu. Bano ababadde abanyiikaavu tubasanze ku muzikiti gw'ettwale lino e Katooke era ne batutegeeza nti bannaabwe abayisiraamu bangi batuusiddwako obuzibu olw'ensonga z'ebyobufuzi nga kati beewuunya okulaba nga bayisibwamu amaaso. Kati wano batandika politics nga azze ku sayidi ya ddiini tujja kuvaayo. Era yo okuvaayo yeetonde nze si kye nsaba abakulira ekibiina kyalimu baveeyo beetonde. Ate abakyala abayisiraamu nga bakulembeddwamu Salima Nakayinda Ssekimwanyi bagamba nti basajja baabwe bangi bazze babuzibwawo olw'ensonga z'ebyobufuzi era ne basaba mmeeya Bakitte amenyewo ebigambo bye yayogedde. Ffe babba baffe bwe bujjokeera enkya babakwate babatwale ffe tusigale nga tubonaabona n'abaana baffe. Naye omukyala munnaffe oyo tumusaba bw'aba nga yatumiddwa butumibwa n'atasooka ye nga ye kwekuba mu musenga mutima we kwebuuza nti bano bye bantu mugenda okwogera eri bye nayogera bigenda kuwulikika bitya mu bantu. Era musaba aveeyo mu buwombeefu ajja yeetonde. Olunaku olw'enkya insha Allah tugenda kweyiwa ku kitebe kya Nuupu. Si kulwana naye batunnyonnyole lwaki balwagala bakatuliki bokka baba babeera abakulembeze. Weewaawo siraba how you were offended kubanga abaali badde offended baali badde bannaffe abakatoliki ku lwa statement ya munnaffe ono omubuyabuya. Naye omwana omubi avumaganya nnyina na kitaawe era bwe kibanga okwemenya kye kigenda okuggyawo eno embetezi obutayandaala nsonga kweyongerayo. Bakadde baffe abasiraamu abawangaalira mu kitundu ekyo twetonze nnyo olwa statement ya munnaffe oyo omubuyabuya. Ekituufu kiri nti ono incumbent ali ku kkaadi yaffe kitegeeza kyonna kyakola kiyinza otubbulula oba kiyinza okutunnyika. Era ebiseera ebisinga ngamba abantu nti bannange yonna gye mutambulira temwekiikirira. Mutambuze okiikirira eggwanga lyo, mutambuze okiikirira famire yo, mutambuze okiikirira eddiini yo. Kyonna ky'okola kiyinza okuvumiriza Abaganda obuli bw'enkwe. Kyonna ky'okola kiyinza okuvumiriza famire yo obubbi oba okusinziira ku ekyo ky'obeera okoze. Kyonna ky'okola kiyinza okuvumiriza eddiini yo naddala ey'obusiraamu batera otukazaako erinnya nti abatujju. Nabwe kityo nsaba mwenna bannayuganda abali gye muli kimanye nti teweekiikirira wabula okiikirira famire ennene, okiikirira kabira ennene, okiikirira eggwanga eddene. Bw'obeera omusiraamu tokozesanga ennyo obukambwe obususse ku bantu kubanga bakyayinza okutuyitirako abatujju ne bw'oba onyiiza otya. Bw'obeera omuganda beera wa mazima nnyo mu buli kyekola kitwewazisa okutuyita abali b'enkwe. Bw'obeera ow'enjovu weeyise mulungi eyo mu bantu baleme tuteekako mizeezeze nti ab'enjovu bali bate. Bakadde baffe abasiraamu ab'omu kitundu ekyo temugwa mu katiba ka Museveni n'akatiba k'ensi. Kubanga bwe kibanga statement z'ono omukyala zirina kuvunaanyizibwa ku ffe wadde nga muntu mukulu ate ng'era yazikola kuba ffe weewuunye. Mujjukire nti abasiraamu batuteekako nnyo ekintu ky'obutujju. Twalinanga omusajja eyo omulokole e Butambala baali beddira mbogo nga bamuyita Ddumba naye nga bali busukka kkubo waffe ng'akola nnyo statement. Abasiraamu batemu, abasiraamu batujju, abasiraamu kino naye teri ddogo eri Isirayiri.
Mga kojja Ddumba jjajja wange alina kye yali akukoze, yali akuyisizzaako ekyokulya, yali akukozeeko obulabe bwonna, nga lwaki ononooza abasiraamu beewala nga wano olinawo omusiraamu ekyokulabirako? Lwaki okkiriza emize gy'abantu ssekinnoomu gy'apulayinga ku ddiini y'abantu yonna? Bw'oba olabye ku mawulire oba Aljazeera oba yonna gy'ogawulidde nti omusiraamu yeetulisirizaako bbomu ng'amaze okugamba nti Allahu Akibar, oyo yabadde muntu ssekinnoomu eyakoledde mu ddiba ly'abasiraamu bonna. Naye tekikwetaagisa kunonooza basiraamu beewala. Ate wano waliwo omusiraamu jjajja wange akuliraanye era akutwala ng'omwana we, takuyisaako kyakulya, kuyidinga yakuweereza kamere, ku lwe tusse ku nte akuweereza ku kaabuuyi, oba lwe tusse akabuzi akuweereza ku kaabuuyi, nga yabawa n'ew'okulimira abaana bo basobole okufuna ekyokulya. Lwaki tolabira ku ono n'ogamba abasiraamu bantu balungi? Lwaki oyina kulabira ku oli agezaako okusiiga obusiraamu ekifaananyi ekibi ate nga wano waliwo omusiraamu gw'osobola okukozesa ng'ekyokulabirako ekirungi? Enkwatagana y'ekibiina kyaffe n'eddiini yaffe ey'Obuyisiraamu yalisinze nnyo kweyolekera kw'ekizekitiivu nti bwe tutuuka ekibuli oba bwe tutuuka mu bannaffe abasiraamu tulwana nnyo okusiiga ekifaananyi nti tuli bumu, ate nga tetusiiga kifaananyi bufaananyi, naye nga bwe kiri kubanga n'omukulembeze waffe jjajjaawe yali mukyala musiraamu. Era omukulembeze waffe amanyi bulungi ebisanyusa abasiraamu, amanyi bulungi ebinyiiza abasiraamu, kubanga yakulira wansi wa kasolya ak'abasiraamu. Kakati temukkiriza muntu ssekinnoomu omubuyabuya omujjegga nga n'oluusi yazze n'ebigendererwa bye okutwawukanya okubasuula mu katiba ke. Batera okugamba nti Abaganda bali bankwe, naye olukwa olukyasinze endowooza mu byafaayo by'ensi eno olwo erwa Yuda Isikaliyooti lwe yali amu Kristo Yesu. Abaaye Yuda Isikaliyooti mu bika by'abajjajjaffe yali agwa mu kyani? Mu masaza ga Buganda yali asibuka mulyaani? So nabwe ekiti ebiseera ebisinga empisa z'omuntu gubeera muzeegwe, lwakuba omuze ogwo guyinza okukosa famire, guyinza okukosa eggwanga, era guyinza okukosa eddiini ye nga bannaffe Abanigeria nti yonna gye bagenda bamisrepresenting ensi yaabwe. Kati ne bana ababeera batannajja bagenda okujja nga balina okwennyonnyolako ennyo baba bayambiddwa ne bayingira, kubanga olw'enneeyisa y'abo ababasookayo mwana tojja kwesanga nga ne visa batera okugibamma. Nabwe kityo tutambula olugendo luno, naye tetutambula lwaffe ffekka, tutambula olwabe tusooseeyo era tukiikirira be tusooseeyo. Nabwe kityo bakadde baffe abasiraamu tubeetondera nnyo olw'ekikolwa kyeyemputte mu gye mulabanga munnaffe. Weewaawo ali mu ddiba ly'okubeera munnaffe, naye ekibuuzo kiri kimu: bwe mulaba byakola birepresentinga ffe oba bifaanagana n'ebyaffe? Kubanga mu kwetegereza obulungi ffe nammwe tuli muntu omu, lwa nsonga nti ffenna tuli ku buyinike. Kati tukkiriza kugwa mu katiba k'omumpembe Yoweri Museveni atulemesa okwenunula olw'okuba twekutuddemu, ng'ate okwenunula kutegeeza kufuna ddembe lyaffe ffenna. So omuntu ssekinnoomu oyo akoze byakoze kya buvunaanyizibwa, tumwekutuleko bwekutuzi, ffe tuddemu tutambule, kubanga ebiseera ebisinga omukwano guba gwa babiri, abasatu basattulula nti ne bwe gaba maka bwe muba muyina obusobozi obujjamu ono third party abaleetera ebigambo, kye muba mukola, kubanga okwawukana ate si solution. So kya buvunaanyizibwa tuzuule ekirwadde tukijje mu ffe, then ffe tusobole okumuvinga, kubanga ne bwe tunaayawukana nga tetunnamanya bulwadde we buvudde, ne bwe tunaawasa abalala
era tugenda kwawukana. Ate era temukkirizanga omulabe wammwe okumanya ebibanafuya. Bakadde baffe abasiraamu, ate era temukkiriza omulabe wammwe okumanya ebibanafuya. Kuba kiyinza okubeera ekyokulwanyisa naye nga kijjidde mu design nga bagenda kikozesa nnyo okubalwanyisa. Bakadde baffe abasiraamu, nti kiyinza okutubeerera ekizibu ennyo okwewaka n'omuntu ono okubanga ali ku kaadi yaffe, naye ate mujjukire nti ebigambo bye yayogera byali bikosa ffe, byali birumba ffe. Kitegeeza tetuyinza kubeera ku lumu. Bakadde baffe abasiraamu, toyinza kukozesa bigambo ebyo tujajinga. Toyinza kusinziira ku bigambo ebyo kwawukana naffe. Ate nga ne kabikola byennyini yabikola abyolekeza ffe okujjako ng'omwana lwakubye kitaawe ate kitaawe alina okwetondera muliraanwa. Omwana nga lwakubye kitaawe ate nga kitaawe alina okugenda ewa muliraanwa amwetondere, munnange ensonyiwa nnyo omwana okunkuba, kuba omwana yakuba ffe. Bakadde baffe abasiraamu, ku mulembe guno tayiri tekyadifayininga busiraamu bwa muntu. Ku mulembe guno toyinza kulaba wa tayiri noge oyo musiraamu, kubeera nammwe we muba mutayirira mwina bye mwolekezaako ebirina okunywereza mu busiraamu. Munkubiriza oluvannyuma lw'okutoola shahadi, saala, wazaka, Allah bw'ali kusaasira ng'ofunye obusobozi obukola hijja, genda ogikole ki? Genda ogikole. Naye ate ku mulembe guno kwosanga jamaada nga ali ku mutume Muhammad sallallahu alaihi wasallam nga avuma nga jamaada. Ku mulembe guno kwosanga omuntu abuulirira enjiri y'ekirokole naye ng'agibuulira mu ngeri y'ekisiraamu. Ku mulembe guno kati kitegeeza bakadde baffe ekyokubeera obubeezi ku kaadi ya Nuupu, ekyokubeera obubeezi kwambuleera, bannange si kyekirina okumala okumanya nti oli wa muffe, kubanga gwe mulembe gwe gumu kwe tulina abatayiri abatali basiraamu, gwe mulembe gwe gumu kwe tulina bajjamaada abatali basiraamu, gwe mulembe gwe gumu kwe tulina ab'amannya g'ekisiraamu naye nga balokole, naye nga ate enjiri bagibuulira bayita mu ddiini yammwe ey'ekisiraamu okukakasa obutuufu bwabwe. Eno mu byaffe ebyensi ekyo tukiyita kulogera mu lubaale wa kika. Kakati omuwulize bw'awulira jamaada ng'Oluwalabu alwogera aya ku aya naye nga mwayita okubuulira enjiri asobola okutwala bangi lwa nsonga abaalaze nti yasooka eri era ebyeri abimanyi nnyo naye olaba yasalawo okugenda eno. Kitegeeza eno yewali ekiki ekituufu. Kakati abantu abamu bajjira mu ddiba lyaffe ne boogeranga ffe ne bakola biki naye ng'ate balabe baffe nga ne kye boogera mu budde obwo wadde nga bakireesenga abaffe naye nga tekiripresentinga ffe. Nabwe ekityo mbasaba bakadde bange, tugumidde obulumi bungi nnyo, amasasi, okutulugunyizibwa nga n'abamu abasajja tebakyalina maka tebakyawera abaabasalako ddo baba batadde amaka, abaana abamu baamulekwa, kazi abamu baafuuka bannamwandu, abazadde abamu bakitagenda. Olumi bubaddewo banga ddene nnyo naye mbadde nsaba kweno essaawa esembayo tetubukkiriza okutulemesa okutuuka mu ssanyu ery'olubeerera lye twesunga, kubanga wano we tuli tera okuwulira abasiraamu abamu ffe otuwadde ki Museveni mu kabineeti yo, mutuweereze ku bakulembeze abasiraamu. Ekituufu kiri nti abakulembeze abasiraamu naye banaababawa nga bakolera wansi wa sisitiimu embi, ng'owa waggulu akyasobola okugamba nti omusiraamu attibwe nga mmeeyawo talina kyayinza kukola okuba amaanyi tagalina era nattibwa. Omusiraamu asibwe ng'e Kampala awo tulinawo looya oba loodi mmeeya mulamba looya naye nga talina amaanyi gasobola kumuggyayo. Tewali kirungi kyonna kye tugenda kufunira wansi wa bukulembeze bubi. Era temubeerangaawo ne mubuuza abasiraamu ffe otuwadde ki?
Fa abasiraamu beeno tuweerezaani. Tubaddewo wakati mu kkubo amasasi abasiraamu. Nga Kampala kati nga Kawempe ng'erimu abasiraamu. Ba MP baayo bonna nga basiraamu. Ane bakansala abasinga basiraamu. Ane road mayor musiraamu. Naye ng'ate ekyo tekiyinza kulemesa kitta basiraamu. Tekiyinza kulemesa kisenda mizikiti. Tekiyinza kulemesa kiwamba basiraamu nti n'omukristu bw'afa era bakiteeka ku musiraamu. Kyokka ng'ate n'omusiraamu bw'afa era bakwata musiraamu. Temukkiriza bulumi buno obusembayo okutulemesa okutuuka mu kwesiima. Olubuto ntera nnyo okubagamba nti bwe luba lugenda okuzaalibwa luluma nnyo. Naye tekitegeeza nti lekeraawo okusindika. Kubanga singa ogayala ate obulumi buyinza okutta. Atagumira bulumi, obulumi buyinza okumutta. Tutambulira mu nnimiro y'amaggwa oba tutambulidde mu nnimiro y'amaggwa ebbanga ddene. Ne bakadde bange njagala obbategeezaako tetunaatera ogivvuunuka. Kati tukkiriza baleetawo njawukana nga tunaatera okugivvuunuka kubanga mwalisoose ne mwebuuza nti why? And why now? Oyo ajja okutuvuma obusosoze mu madiini tituwa basiraamu bokka ate nammwe ate kyannaku nnyo nti kati bankube ewaka ne mu kibira ate nammwe be bansindikira ate nammwe mwagala kummenya mavi. Oyo inkambenti waffe si musiraamu. Nye twamuwa kaadi. Abaddeyo emyaka 5. Abaayi kyekyamutaanudde ye omukatuliki okujja okugamba nti tuwa basiraamu. Kyekyamutaanudde. Kyekyamutaanudde nga ye omukulisitu okujja okuteekawo embeera nti we batampa kaadi si lwa busobozi bwange. Oba si lw'ebyo byaba yakola. Si lw'abatuuze kumugobaganya nti tebakyamwagala. Naye mbu lwakuba mukatuliki. Ngenda kutambula bukolokolo. Ngende mu DA. Kakati mumanye abalabe bammwe nti eri gye batabaagala. Kuboona nvuma okubanga njagala basiraamu ate ye incumbent mukatuliki meaning fe waffe teri ddiini. Teri musiraamu musumulule. Teri mukatuliki musumulule. Teri mulokole musumulule kubanga eggwanga lyonna sibe. Tusooke tusumulule eggwanga. Then tugenda kuddamu twetaaye buli omwana bikkubo lyayagala okukola ki okukwata. Kubanga mu kaseera nga kano nga tugenda mu kulonda wewaviiriddeyo amaloboozi ageefaananyiza gati ng'ate gavudde mu inkamenti waffe era ng'atuvunaana okumukola ki okumusosola olw'eddiini mwe mwalisoose ne mwebuza why now and how. Akutte sowaani y'emmere anvuma okumulumya enjala. Ali mu kwebajjagala anvuma okumulumya enjala. Oluusi wabaawo ebigendererwa ebikusike. Wabeerawo agenda enkusike. Kubanga bakimanyi nti onyigirizibwa nnyo. Ate otuuse mu kaseera k'okwenunula. Kati bakuleetedde ekibatematemamu. Mwerabira olugendo olunene olutuufu lwe muliko olw'okuddizibwa eddembe lyammwe. Ate musigale mu kulwanirira akawugiro k'eddembe. Ffe tuli luddawa? Mu kabineeti yaffe tuli luddawa? Eno otuweerezaani? Ekyokutuweereza nyowe tuli mu kabineeti si kyekikulu. Ffe ne bwe tutaba mu kabineeti azironga eddembe lyaffe lyandadde. Ne bwe tutabeera mu kabineeti azironga emizikiti gyaffe tegisendebwa. Ne bwe tutabeera mu kabineeti azironga ab'amagye tebayingiza ngatto zaabwe mu mizikiti olw'okuba balina omusiraamu gwe baagala okukwata. Temukkiriza obukunkumuka obw'abantu ssekinnomu bwe babawadde okubaleetera okulowooza nti we mulimu existence yebeera appearance. Eyo tebeera existence. Mbasaba tukolerera existence.
era temukkiriza ensobi y'omuntu omu okujja apulayinga ku kisinde kyonna oba ekigurupu ky'abantu nga kikuŋŋaanye ate ekyekigendererwa ekinene. Kubanga bwe mutubanja okwetonda bwe kiba kibasanyusa era kyetaagisa ensonga lwaki ntandise nakyo. Ate nammwe mugenda tutandika okwetonda kulebya abeerimbika mu ddiini yammwe najja n'atola salaamu assalaamu alaikum n'akuba amasasi Allahu akibaru n'atolisa bbomu. Mugenda kutandika nammwe okwetonda ku lwabwe. Mugenda kutandika okwemenya ku lwabwe. Empisa z'omuntu zisigale nga zize. Temuziteeka ku ggwanga lye, ku ddiini ye, kebeere famire. Temukkiriza kutwawulayawulamu naddala mu kaseera nga kano atunaatera okuggusa mission ennene bweti. Era temukkiriza busungu kutuvuga okujjako nga kino kiri connected ne ku byabadde ekibuli nga nammwe kyemukola mukimanyi bakadde baffe. Okujjako nga kiri connected ne ku kyabadde ekibuli. Olwo hajati maama Gwendabi kagamba baba baffe babasese atojja otumanyira abasiraamu oli mutuufu. Kati ekizibu kino ekitta babbammwe kye tulina okulwanyisa, kye tulina okujjawo, si kwerumira eno ng'enseenene ate bamale batuteeke mu ntamu emu batusiike. Temugwa mu katiba ka Museveni. Bakadde bange abasiraamu ab'ennansana saabe eggwanga lyonna bano b'ennansana temukkiriza kugwa mu katiba ak'omumpembe Yoweri Kaguta Museveni. Ate essaawa eno twali badde lumu bumu nsasire twali badde ku lumu nga tukweshoninga omukyalo ono kubanga mwene agamba baawammwe oba baagala ate yaaliyo nga nammwe mwalonda ye temwamusosola kubanga obulu bwe yafuna si bw'abasiraamu bokka, nammwe mwalonda ye temwamusosola. Ate naffe eri waliwo era abasiraamu abaali nga tulaba mu budde obwo yajja naffe eno twali badde tumukweshoni kati twali badde ku bumu okukweshoninga omuntu ono nti naye ddala ani yakutumye, nti naye ddala okolera ani, oli n'abeera mu bufumbo ng'akulaga alina ne option bw'onnyiize nnyo nga ngende ewa Katanyoleka. Baba tebakwatagana dda ne Katanyoleka. Lwaki amujjidde mu birowoozo nti bwe nnoba wano ngenda wa Katanyoleka? Ewa Katanyoleka oluusi abeera amanyiyo nga n'ekitanda gye kitunudde amanyiyo, ayina single room oba ayina maka, ayina biki mu nnyumba, TV ya kibuto oba aba abimanyi. Kakati ono si wa muffe wabula baamukozesezza olw'okuba afaanana ab'omuffe okutwawukanya nammwe abaffe. Temugwa mu katego busiraamu omu oba omuntu erimbika mu busiraamu ng'alina erinnya ly'obusiraamu olw'okuba alina n'ettayiri bw'akola obutujju tekitegeeza nti abasiraamu baki batujju. Omuganda omu bw'akulonkomanga ng'ate ekigambo ky'omugambye wakimugambye ng'ekyama oba ekigambo kyakulonkomye nga wakimugambye ng'ekyama, Abaganda si be bali b'enkwe. Oyo omuntu sekinnoomu yabeera omuli waki w'enkwe. Eyo yonna gy'otambulira kaŋŋamba osanze munnaggana tomuyitako era tomuyisa bubi olw'okuba Abanaggana oba Abanigeria beeyisa bubi. Nedda bali be baali beeyisa obubi ne bamisrepresenting ono agenza okudda ate nga naawe wamukyawadda. Gwajja okuba omukyamu amukyaye kubanga ye tomuwadde mukisa kumumanya. Kyokka ate oluusi nange ne siba ne nyalwa nsonga nti katabo ngulube kubaako oluzungu munda oyinza obutasuubirayo nnyo Luswayiri, naye ate ebiseera ebisinga oli ayinza okugula akatabo kange n'ateekako kava ye okusobola okukubikka ekiri munda ekituufu. Otherwise bakadde bange situke tutambula olugendo luno ffenna nga tuli wamu awatali kwekutulamu kubanga
n'abatuli awo n'omukatoliki agaye kino n'omukristaayo agambe kino ate nga ffe tukola eggwanga awamu. Ffe tukola eggwanga awamu kati buli omu bw'anajja n'ensonga yojja kwesanga nga koze efudde kubanga buli omu alina ensonga gy'asobola okulera. Ffe Abaganda tukoze tutya? Ffe Abagundi tukoze tutya? Kati amawanga n'eddiini kasita byetabeka mu kkoozi etera okufa. Era ebimu ku bibonyaabonya South Sudan eyo olunaku olwaleero kubanga amawanga luli si lutalo lwansi, lutalo lw'amawanga nti ffe Abanweru lwaki otukoze oti, ate ffe Abadinka lwaki otukoze oti. Lutalo lw'amawanga, lutalo lw'eddiini lutera okulemeza ensi emabega era lutera okulemeza n'ekigendererwa emabega kubanga abo abalwanira kakati olunaku olwaleero ebifo mu South Sudan ffe Abagundi ate basooka kubeera bumu okwekutula ku Sudan ey'e Khartoum ewali bajjeno Dagalo by then walingayo Bashir basooka kubeera bumu, basooka buteekutulamu bukundi. Kakati kitegeeza agali awamu ennyama yerumwa wadde nga amawule tegookya mutima. Naye tubeere bumu kubanga mu kugezaako okwewula enkola temuliimu kajuisi kayinza kuvaamu tokanywako. Na bwe kityo mbadde mbasaba mwenna Baganda bange ne bannyinaze, mbadde mbasaba bakadde baffe mu ddiini ez'enjawulo tusooke twambala eddiba ery'okubeera Abaganda. Uganda bwetereera ebintu bigenda kwezza byokka mu nteeko. Bwe tumala okununula Uganda buli kimu kigenda kwenunula kyokka. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Abantu b'e Nansana omukazi oyo mumuboole